ndi munnakibiina kya National Unity Platform ndi wansi w'obukulembeze ba Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga ye ndi mulonde ne babbako obuwanguzi bwe ate ne tugenda waawo tuli mu part ey'akabanji tuli mu kabanjiza ddala bangi balowooza ekigambo kabanji tulina kugenda mu nsiko nedda tulina emitendera mingi nnyo olwaliro tuzze nno wano eno nga tujjuliriza ensonga y'okubanja obuwanguzi bwaffe nga bannamaya bannakyengera bannanziga ne Katereka twagala tujja kukwata mayinja oba birala byonna tetujja kuyita mu mateeka ate atubalabise mu kuloopa kwaffe tetuloopa obutali bwenkanya obwayolesebwa kikoko by'okulonda wamu n'omukyalo oyo Luswata Madrini n'abo bonna bonna bakolagana nabo baagenda ne bakola ekitakkirizibwa era omusango omunene nnyo ogw'okujingajinga ebiwandiiko tetuli beeraliikirivu nti baalayidde naye tumanyi emize gyegimu gye bakozesa mu kujingajinga ebiwandiiko n'okusalawo siringi ezitali zaabwe kibagenda okugenda nakyo mu maaso ekyo nno kitalo nnyo eggwanga lyaffe gye liraga era gye tukaayanya babba akalulu kano ne batandika okweyita amanya g'aba agents baffe ne batandika okusayininga ne batuwa empapula zibakoze eki era tugenda okukaayanya batuuka awamu bo bennyini nga babawa empapula nti awaliwo abakyala 20 nga ku kipapula kyekimu walonderawo abakyala 39 ensi eweddemu ensa bw'otaasituke bino byejja okusinga ebijja otuluma enkola y'emu bali mu kunyigiriza abantu nga bagenda mu maaso n'okunyigiriza abantu baagala tubatye buti fetugamba akatego kemutusaako tujja kukagira era ne ku mbeera y'emu bino ebyokumenya amagundi tutuusa abantu baamenya abantu baffe nga balinga babagamba nti babasasula mujja kunsonya bakama bange omukyala gwe baalangirira yafuna obululu 433 ng'alina newe yatuuka ng'afunyewo obululu 3 bino byonna agenda obbigira ng'amaze n'okulukola ki okusamba batadde kyokka nze nga nfunye obululu 437 owulira nemba nga 39 nga musinga obululu 106 naye mu butaswazibwa era yakyogera wano walondera emmanja n'agamba ebyange tebiggwera wano biggwera Wakiso kyetutamanya nti balina omunyago gwabwe gwe bagenda ate okukola ki okusabuukulula twatuuka Wakiso sitori ya Wakiso mwagimanya amasasi agakubibwa ekiro okutusamba ensambagere n'okugaana okukola ki okugoberera emitendera Electoral Commission gye yandiyiseemu kubanga bw'otuukayo tolija kusomera busomezi nagamba ono yasinze mulina okulaba enanzi emaya empiringisa baafunye bumeka ekyo tekyakolebwa era zendulu zetukola ki zetuli mu kwekubira ssebo wange bwe baamaliriza byonna twawulidde era bagenze ne balondesa basipiika kyokka ate era bakama baffe abamu abali eyo mu gavumenti eno bakulaga nti era batutambuliza mu kutya bagambye abaana nti mukimanyi mugenda mu kooti singa temukola bwe muti temujja tulabako kugamba nga society eyo noonese fena tusaba kino ng'abatundu ya Uganda egenda mu maaso era bannankyukakyuka Uganda tusobola okugikyusa nga tuyise mu kukkaanya mu bulungi ate namwe abakolera gavumenti eno mukimanye muleme kulowooza nti Anita Among wano juzi mu kulonda yali asuubira ekyamutuuseeko bajja bakozesa bamale babasambe kubanga nabo bemubbira bakimanyi nti mubba bubbi ate mulina mugaso gye bali actually batuwegomba nnyo ffe neffe tubagamba mututwalire ku sayidi entuufu ubanza mkote subira yo buwanguzi bwana subira yo cyashizemo yeshibachimaze kati z'abakanso baffe muno mwe muli byonna ebikoleddwa abantu bano mu kukulupanya obuwanguzi bwaffe wali kyenjogeddeko ekyataano ne balagawo ebisatu biri muno tyotuka ku chairman waffe wa district wa Wakiso gwe balonda nga ye enanziga balondesa abantu 39 ku bakyala balina okulonda abakyala bumeka 50 gokka katwebuuza ebisatu 4 abwe balondesa ne balonda nti balonda oyo yabba obuwanguzi obwo bavaawa ate nga isi zombiri empapula ezisaako ziri certified obudde tebugenze okutuuka n'akaseerako okulayira nga temunnabakuvayo kuloopa enkola y'abantu bano ebintu byabwe bikoze nga kagenderere kulwanyisa oba kukulemesa kujja kukola ki tujjukire bino byonna ebiri muno tuzenga babitusasuza ssente nawankubadde nga tusasula nomination fees mu kutandika kati bw'ojja wano okusaba empapula zino bakusaba okusasula 15,000 n'okugenda waggulu ku mpapula zino kitegeeza bakimanyi tuli baavu nnyo
tetujja kusobola kulwanira buwanguzi bwaffe n'okunoonya balooya okuteekateeka ebintu bino mu nkola. Bw'ova abo ate era bakikola nti gazeeti eyandifulumye nga bukyali, ssebo wange gazeeti baagifulumya lwamukaaga ng'ennaku z'omwezi 9 ne bagisako nti efulumye lwakutaano ng'ennaku z'omwezi 8, kyokka nga ku lwomukaaga bwe tulina ogijja tebakoze, twakerayo ku Mande ng'ennaku z'omwezi zaali 12 okutuukawo twazifuna ssaawa 7. Kitegeeza oyo yenna eyalinda gazeeti ajje wano eno bangi babalekeddwa wabweru. Olw'okuba twali twetegese nga bukyali tusobodde okulwanyisa ekintu kino ne tusigazaayo ennaku ntono nnyo tusobola okufayiringa, kubanga jjukira baalayidde 15 kyokka nga deadline y'okufayiringa eriwo nga 22. Ne twebaza Omukama n'abawagizi baffe aba National Unity Platform, weewaawo ne ttiimu y'abalooya bonna be tukwataganya nabo n'ekibiina okutwaliramu ne pulezidenti waffe, olw'okubanga mu mbeera yonna basigadde ku mikutu egy'enjawulo batulabula natugamba mukole kino kye kituufu. Muwambe okumulumiriza akakiiko k'ebyokulonda Museveni akalonda abalamuzi nabyo kyosubirayo okulonkanya eyo yennyonta yaffe. Bangi leader of opposition waffe akoze omulimu ogw'ettendo bwe yavaayo okwogera ku bya corruption ebadde mu parliament bakitwala ng'ekyokusaaga, era twasanyuse nnyo bwe twawulidde nga ate gavumenti yennyini yakivumanga kyejuliza okujja Anita Among. Ffe tusigala tulina essuubi, osanga nnyinza obutakifuna nze ne kyankizo nnyo gwe ng'abadde mu nsi muno okulwanirira obwenkanya. Bwe kiriba kigudde ku mwana wange oba muzzukulu wange ndimanya nti n'ettafa lyinazzaako, wabula sisobola kukkiriza mmanyire ku sayidi y'ababbi ba bululu, mmanyire ku sayidi y'ababbi ba ssente, mmanyire ku sayidi y'abantu abanyigiriza abantu, kanzire ku sayidi ekola ki enyigirizibwa nga tulina essuubi nti Uganda eno ffenna etumala etukola obulungi. Tunakimaliriza nga tuwumbye tebayita empaali n'ebiwandiiko byetositamako okuwaaba, olwo tugende mu maaso g'omulamuzi chief magistrate ey'ensangi aluŋŋamye enjuyi zombi kiki ekigenda, era nga tusuubira nti omwezi gw'omukaaga nga gutandika tujja kubeera nga tuluŋŋamizibwa kiki ekigenda okudda ku musango. Obubwa bukubisizaamu emirundi nga5 ne n'olangirira asembye akutte ekyokuna ate akulembedde n'ogaana okumulangirira. Bannaye nno tusaba Bannayuganda ekyo nammwe mukitunulemu yonna gye muli, ate temugaana kuwaaba. Mbeegayiridde mwenna gye muli muwaabe. Lwaki? Nti omuntu olina okunoonya amazima, ate amazima okuganoonya togenda ganoonya ng'oli eyo waka weekukumye oba nga weekwese, olina ganoonyeza mu lwatu. Mugende mu makooti muwaabe, osanga tujja kufunayo obwenkanya. Tetusazeewo katuddukire mu mbuga z'amateeka, osanga luliba olwo tujja kuyambibwa. Naye twayisibwa bubi nnyo mu kalulu akawedde, abasajja obululu baayoolanga buyoole, baatoga butoge. Twavangawo nga bamaze okulangirira nti gundi awangudde, abantu ne basigala nga bajaganya n'emmere ne bafumba, ne mugenda okuva ewa Kiso nga mujjira mu maziga, mu butuufu nga balangiridde mulala. Era ekyo kye nsaba banne, ddala mu butuufu yo Wakiso yatabuseemu, era abali ku byokulonda bano ba mukulu Torobati abali ewakiso eyo, ababadde ewakiso wano mu kulonda, simanyi kiki ekibadde ewakiso. Wakiso yatabuka nnyo mu kulonda kuno okuwedde. Wakiso mu butuufu yakola ebintu nga biswaza nnyo. Waliwo bye babadde bakola oluusi nga byakwekweka, naye Wakiso leero teyeekwese, leero ebbidde ddala mu lwatu. Mu butuufu n'obbira ddala n'omwana omuto kyalaba nti ddala gundi awangudde, ekyalo kimu akiwangudde. Mulangira Kateregga Abdulrahman Bodegat. Ffe ng'abalonzi nze nnondera mu kitundu eky'Ekatereke, era nga we nalonderayo wennyini emmanja omukyalo oli eyabba ono obuwanguzi bwe bwalondera. Mwami Woodrich ono yawangula emmanja n'ebitundu byonna ebiriraanyewo byonna Woodrich yakola ki? Yabiwangula. Naye bwe twamala okulonda nga tumaliriza okulonda ne tusanyuka nnyo olw'okuba nti omuntu waffe Mwami Muwonge Woodrich yali ayiseemu. Omukyala n'atutegeeza nti ebyange tebiggweera wano, biggweera Wakiso. Kitegeeza nti balinayo abanene baabwe. Nakuwalira nnyo obubbi obukozesebwa obwe buti, era neebuuza nti abo bwe baba nga bakulembeze, abaana baabwe babateekeddeteekedde ki? Abaganda bagamba
nti kibi nnyo okuteekateeka obubbi gwe nga abaana bagenda kulabira ku gwe omukulu obubbi bwammwe. Kibi nnyo abantu abo enkola yaabwe si ntuufu, bongere okukola ennongoosereza okulaba ng'abaana baabwe tebatwala mize byabwe, kuba okubba akalulu si kirungi. Lwaki mwenga abalonzi kiki mwandisabye kkooti mwenga abalonda?